Yes mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyige ne kadi ne bagita Faadi TV okwanjula kwa Nabatanzi ne Mr. Finally kutukide nakuza mwezi lero nakuza mwezi 16 omwezi gwa November mwaka gwa 2020 najukira kali zino zafuluma gwali mwezi gwa 8 ogwa August ba August mwaka guno gwa 2020 nga balaga nti Nabatanzi bagenda ko bakola okwanjula ne Mr. era Nabatanzi yavana yogera ku kadi zino nagama ati bene birabiddwa ku mitimbagano nti babitwale nti bituufu era enako z'omwezi situukiridde lunaku lwalero lwa Saturday enako z'omwezi 16 era nga kadi abazemu kubanga bagitambuza ku mitimbagano ejja social media era nga bateeka bagamba nti Nabatanzi introduces Mugisha Richard Munange bibigenda maaso ku social media akadde kano tulinze tulabe kulinze bifaananyi byakwanjula tulabe ddala kituufu ebintu bya ddala oba just byali bya kiwaani oba just byali bya kiwaani kubanga munnange ebbanga lyali gwavu nga balowooza nti ennaku z'omwezi tezituuka naye ssebo munnange bw'oba omulamu teri kitatuuka poziko ng'ofudde naye obanga oli mulamu teri kitatuuka ekkaadi zino nga zaafuluma mu gwa munala nga tubanga ebiri ewala ennyo naye munnange kasita obanga oli mulamu buli kimu kituuka buli kimu kikusangawo kakati lero 16 November Nabatanzi yagamba nti bina betulaba ku social media tubitwale nti bituufu era bwatu bweyogera ku kadi eno yali etambuzibwa ku social media finally ennaku z'omwezi zituuse kakati kiki ekiddako ku social media abasinga bonna balinze bifaananyi byakwanjula okwa Nabatanzi ne Mr. bitandika okubanga birinkinga tulinze tulabe kubanga Nabatanzi yagamba nti bituufu era tukole ki tubitwale nti bituufu bina bikola ki ebitambuzibwa ku social media yagamba nti bituufu kakati tulinze tulabe ebifaananyi by'okwanjula ebya Nabatanzi ne Mr. mbatemedeka abali Canada mu Toronto abali mu kibuga ekya Saudi Arabia mu kibuga kikulu kye bayita Riyadh nembeebasa nebagamba nti muli b'amaanyi okubanga mugifollowing comment section weeri awo bakabuntira mu comment section tosikalenga ogifollowing bino ebintu byali bya ddala oba Nabatanzi bali mu tulobesa ne Mr. bali mu kutulobesa kubanga Nabatanzi yagamba nti bituufu nti kadi ituufu yabyogera ku BBS Telefina ku programu ye bagiyita kirikitya bagita kirikitya ya bagita kirikitya yani kando za sawa ziba munaanuba munana mpaka ndowooza mwenda bali ku BBS Telefina weyogera ebigambo ebyo era agamba ati kadi ntuufu bina bituwulira bituufu kyo kyayogera tubitwale nti bituufu wesonga nti bituufu kyo kyayogera ku kadi eno ebiseera yakola ki yatambuzibwa ku social media kakati fenna tuteza amaaso tulinze bifaananyi ebyokwanjula kubanga mateeka okwanjula okubanga kuliyo leero ebifaananyi biteekwa okulinkinga mateeka ne banagezako okugala obikolera mu nkukutu tujja kufuna ebifaananyi nkiwa bijja kulinkinga era tulinze ku social media kubanga nakoze omwezi za leero nakuza mwezi 16 mwezi gwa November mwaka gwa 2024 yando zolingira abamu babaweza egundi nga babayita babayita abamu ku bakozi ba Galaxy bajja bite bifaananyi zezo kadi zibaba wanga babayita anga mwana mutasobola kukola kadi kintu si bituufu ebintu byandibanga bya ddala ezo kadi ze mulengera baziwa abantu munenga babayita olwaleero abamu kwawo bwe balonda mu sibuli kacere nti baamuyita sibuli kacere nti baamuyita wabuli kakicca balondamu kwabo bakola ki kwabo be baayita be ba invitinga naye kusaba ojimpereka like ate osubscribe ng'onyige kade bagita Faadi TV nkwebaza gwe nanfollowinga ya subscribinga ntokola kyamaanyi kiwakola likinga commentinga ngwe bulungi mwera